Mickey seems too funny. Omuntu yagamba nti abasajja bajoga abasajja mbwa ate eno video je nkuletedde olunaku olwalero bampita nzi nkusaba soka olekinge Mickey seems too funny ne mukyala we ate oba baby mama we wetogera bayawukana omwaka mulambira wulira ebintu Mickey byakola omukyala nga ali buto abakyala musembere n'abami ate ne jogo ngamba desi nabakubanga ndira bawuliriza mu katini njagala video eno giraikinge esoko gisharingira ne muno mu inbox kubanga ate bino birimu ekyokuyiga n'okumanya n'okutegeera. You're dealing with someone I went back to until I got tired. That is one. I went through a lot while pregnant. This person proposed to someone on Manya WhatsApp video call when I was pregnant. This person had plans of getting married in Kenya when I was pregnant. This person got someone pregnant when they went to the UK when I was pregnant. So do you know what I dealt with? I went back until I got tired. By the time when Nagama Kati nkoye because mwena mmanyi stories tuvudde wala nalino n'omuntu ngamanyi nti tulina ennaku yaffe tugenda kwezimba you know like everyone is always positive about their people and all that naye as the saying goes gwewezimbye naye afuna omulala oba you know anyway this person wagamba nti tuvudde wala akatambi kano nako nkakuleetedde njagala kujjukizaamu how they were close bakolanga content bonna ne bakolanga ebintu ebyatunyumiranga fenna neewuliriza omusajja enjoga gye yajoga omukyala abasajja aha wewadde ebifi bimeka Right. wewadde ebifi bimeka Right. Deta ndabe. Ebifi mukaga byonna byaki. Kate bye bingi. Ano nno agenda kulema. Yagala omunye. Ani akulira muno. Ebifi mukaga byonna wewadde byaki. Nyabo nzo mpadde bina. Ebifi mukaga byonna wewadde byaki. Manyani omusajja muno. Oyina oli ebifi ebi. Nze musanvu. Nakyo jja fuluma. Banno bye byabalemya wano. Gwe wuuna. Kituufu nga wagambye nti banne bye byabalemya awo bambi naye yamala n'alemererwa. Mickey seems too funny, you know Bashwa Mickey, and you know the value attachment that comes with that. Nadayo. Love is love. I went back as much as I could until I got tired. By the time I got tired, my son was 2 months. Era nali nakazaala nga amaze tuyise mubiri byonna pregnant yetonze okay we made things better nali ndi awo mwana yakaweza emyezi 2 and I get these texts a lot of texts from a random number bangamba kwagirako videos emotoka jolabe awe waka sinayammwe si ya musajja ya mukazi bichi omunu yafunisa n'omukazi olubuto naye lwavaamu naye akazi mubonye olubuto lwavaamu oba neglecting I don't know that was last year. Obwo bwali buskits bwe batukoleranga awonduza ojjukidde bulungi ebiseera ebyo Mickey n'enkoko wamagwe bali so close kakati mukyalo ono emboozi saga jogeramu ebigambo bingi nensaba atojiwuliremu bambi obulumi bwe yayitamu naddala nga ali muzito ne mu kiseera ngo yali akamalo kubanga azaala amaze okubanga azaala jjukira ku myezi 2 ng'omwana amaze okubanga amuzaala yakkiriza n'agamba nti omwami ono sigenda kusobola kubanga mbeera naye omwami nga atambula oba kitegedde buli nnyo nga mwenzi ekitatadde nga tataliza nga tayisa skati mpaka nakati ate ng'omukyalo ono bikyamugira video n'agikoze okubanga omusajja mukulu agiwa ate obuli obubaka ddala bugende mpaka gyali bampita hands kati ninyo omukyalo ono mwere ddala obudde mbozi empaavu naye tugiwemu obudde ejja kubanga ekyekuyigirizaako. So I'm not so certain sibijjukira bulungi. There was that woman waliwo gwe bajjako essimu nga beekyaye. So I have dealt with a lot. And at this point where I feel I've been disrespected enough, so I want to officially come out and say nti buli omu abadde ampeereza videos whether zijja from a genuine heart trying to inform me stuff lekerawo. If I wanted to know, because omuntu gwe nali naye emyaka egyo gyonna mumanyi bulungi, if I wanted to know I would know.
If I wanted to know, I would know. But I no longer want to know. Ate namwe abakazi bena babakoze omuntu oyo byabakoze. Why are you taking me to be mukazi munno saawe eno nga bali bakukwana ngo omanyi n'okumanya you don't look for me. Why look for me ng'ebintu bitabuse? The sina mugaso mu relationship ya bakwano. That's why I said I'm being a girl's girl. I'm giving you the tea so you know your position in this person's life. Salamu alaikum. Ajati nakalemba omusomero w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu giganye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wano wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu nkoye ku nnamba yange eno. Omanyi wawoogwa. At this point yenna aliwo alowooza nti gwaliko. Ask to be put in public if you think you're the only one. Olabe batakugambye nti yakuyingira mu mutwe. Nze ebigambo byonna bindi wano at my forehead. All the replies. You're talking to someone who is inconsistent. Oyagala okuza waliwo yagala okuzaala and they were forced to terminate, I think. But this person tagenda kwagala mukazi mwavu. Bajja you will engage n'obwoya bukugwe ku magulu mukwano naye nga woyogera ku kyokuzaala obolooza ogenda funa olubuto he makes you settle down. Labira kunze eyali public lwaki siri naye. Of course they always tell you those people are the problem, you know, bagama tosala gwa kawala kati owuliriza gwa kalenzi, but you don't know. Bw'oba oli mwavu nga tolina mukasente nolowooza nti omuntu ono ojja mutegesa olubuto oswadde ojja zijja mpaka, because this person deals with people that have paper. Bw'oba tolinaamu tojja kukola. Naye wali eri mu by'abakulu ojja kubawo oli olina okubeera waawo. I'm talking about someone who only wants to involve in investment, like he invests himself with people abalina ku sente. Ndoza kwanga fe twali twava wala mnange bichinga andekeramu ako kale oba kale twezimbye ffenna okitegedde naye essaawa eno that is not his class. Kati gwe bansindikidde simanya ate yali mu motoka atayambadde saati ate toliiwo bw'oba olowooza gwaliko n'ennyumba yawedde gye twatandika ffenna genda bakuteekemu. But if you think giving birth olono omuntu olowooze nti agenda kusettlinga down mukwano ne waffe tali present father, tali consistent newe twagezako kola co-parenting, tabadde consistent ane ntuka nendabanga kitabuse ne mugamba bireke era nangamba ndi munoonya because of the kid era nange ne mugamba bwe ndi kunoonya well and good, bwe ndi basikunoonyeza twetadde mu luzungu ne mu Luganda. Talking about someone who would want alabye nti kati ovuddeyo weterezeza ofunye akayumba kongo nga single mother, because I am that right now. They want to come and touch you in the house they don't pay, but just because abadde akuwayo ku busente coming through for the kid ayagala azimbire okwo ajje and then he's going around telling people how he pays my rent. I think netaga nkoleyo ka story time ka everything that I went through. Ono musajja omwana wange yali akaweza emyezi 4 agamba nti asasulira rent nga tamayina mwana gyali wabula myezi 6 nga maze olaba omwana mu postings naye kuba myezi 2 nga tamanyi gyali tamanyi kyali tamanyi ki naga mwana missinga bichi nali ndi awo nga nsindikira message, break up message, try to giteeka ku Instagram. I had to collaborate with him. I don't know what happened. Rono ngo mkazi yali agenda muwasa ate
gwanne meseza abantu balina njagala famire y'omukazi wange bamanye imagine nga nakazaala byonna mbiyitamu ede navayo omwana amiezi 2 and all that abagenda kwekuba mbaga paka nakati I don't know what happened embaga simanyi we yakoma naye nga all in all I don't know if I've exhausted. I will do a story time. But I just wanted to come out and at least give back the disrespect I have been getting, you know? So that these people also feel how it feels to be disrespected, because they know actually this person knows because I have always been the quiet one. I have always been that patient, that tolerant person. But today, with all the messages I get from your people, tell your girls, community eyo gye mwegattiramu bateeminge so that they don't reach out to me, because you definitely know ebintu nze binsanga gyendi, things find me where I am. So the fact that we're blocking buli wamu waneno bajja kakusharingira kali kutuukako kajja kutuukako. Tell the people you bewegatta nabo so that they don't reach out to me, kuba nsina magezi gaabwe era bonna nga we muli mu saako community eyo we mwegattira bichi bateeminge. Tell them not to look for me. I have given them the clarity they wanted. We are not together and we will never be together. Thank you for listening. Miki andi yali mu hoteli naye ani yamuvuga omutwalayo emmotoka mwe yali atambulira yali otulota mu mmotoka y'omukazi in the first place mbwakuvugi olaba tubadduseeko n'obavugira muzaffe tukyabatwala batuwaayiriza mbu tubakutte. Omukazi omubuuzi okuviiramu wanviiramu wali ku stage olubatuuka ku stage ng'ayuza olugoye n'empe zange toyinza kunkwata nonjuzaayuza engoye notansasula n'obatwala tetukyabatwala gwe ng'otandika kugenda bweru mbutambulira mu yamukazi gundi. Olunaku lumu mbanyumiza story gye nawoneramu okufa kwennyini. Nali mutembeeyi nga ntembeeya, nali mutembeeyi saali batembeeyi bano abalayisi, zinali mutembeeyi atembeeya naye nga nyine emmaali yange ewera, sente zange nga nfuna ate nga nkuba ttuwa. Monday Luweero, Tuesday Kibuga, Wednesday Hoima, Thursday Masaka, gundi Friday Lyantondi, Sunday gundi eri uweri bayitayo batyo yeyo ewa gundi General Sunday Sembabule uwa bwentyo nga bwenkuba district buli lunaku nga nyine ebintu byange byentembeeya. Kaagati era kyobutembeeyi kyannemeramu kyovulanga buli business gyenkola nino gireeta wano ku social media nenjiranga nenjibakuba mu maaso ne mugula wadde ezimu temuzimanya. Kale kaakati mu kutembeeya kwange okwo ngenda Ekiboga, wagala amatu owulirize. Ngenda Ekiboga ntembeeya Kiboga, waliyo sente zaaliyo ng'oviiramu wano nga ku mafuta